This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man. Wenno linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Badde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda. Nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwala dakiika nga bbiri. Dakiika nga bbiri. Kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yiino. Lumenti. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery. Kwano tugende. Bosi omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Africa Band eri mukujaganya emyaka 5 kati n'abali e London mulidde empanga Royal Regency Hall egenda okubeera September nga 2025 nga Africa Band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo eddi yawe Winnie Lwaji Titus Vibes DJ Mac agenda kuba omuziki ne DJ Waswa tuyoke celebrating Africa Band ng'enjaganya emyaka 5 atamanya Africa Band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emmeeza y'abantu 10 pounds Rusamvo yakatano nga Afrika sindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri byambozi ndongo njerere eno kusala keke Afrika yakuyima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa emunga emiryango gikuddwawo sawundi togirabangako ebitaala zino zisikurini okubukinga oba reservations kubira Richmond promos ku 0790 388 480 musanvu oba Uncle Dan ku 0745 0M22 musanvu oba Benadi ku 0787 973 amajaganya ga Africa Band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan. Ale ruzungu kale kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda musa kujere kutoka ntoko nimbuzi nyefu ndio Alabura babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzidde wano ku Sweetland Gardens Chanja, and after so many months ndine Evelyn Mike yajjanga nnyo wano and she rattled feathers. Abantu ne mulyoka munyigira mu comment section akawala ako n'abagamba mmwe mumanyi
So we are with her once again. Never shall kuita farm. Rush shall kuita muganda wange. I miss you, bro. No. Sagala otubeereyo but have my bro. Have my bro. Naga mita mikwano jange. Nti bro akubide. Nede waga ngenda kubida bro wange. Ninga I miss my bro. Si kituufu. Why? Don't bro zone me. Kulwaki ne kati kasuku gwe ebyo byagwadda kati ate kati nze mnemba nti akwagaza ati. Otegeeza ki nti byaggwadda? Ebyo byagwadda. Lekera awo mukwano abantu bajja lowooza n'ebira. Ate abantu bekyanja. Bangamba abanange so akubira kyanja ne bano musajja nga ochabere munyonyo. Of course. Naye munyonyo nfu. Ate batya. Abanaku badde. Bonna bonna abeeyiya abannakafuna mu naye eno solid money eriye. Kasuku wobeere eno waliyo kyokujjako obwenzi obwereere. Obwenzi obwereere abantu abalimba musimanga mbeera ne muganda wange nga n'emyaka 35 agamba mbu I stay with my sister. Sister nga naye sister mukazi we n'alimba. 5 years tosobola beera na muganda wo. Ng'okola ki ng'oli musajja? Naye by the way ebintu ebimu fabazi n'omwana ow'obuwala kati ng'omaliriza campus nga you're still roaming around your parents' home. Gendako ewaabana at least gambako munno mukwano gwo mugamba owaaye nsaba kubeerako naawe nga wenjiye ekiddako. Iwobeera ewamudde emabega. You don't buy that okulakulana. Let me tell you one thing. Kati abasajja babeera ekyajja by the way balina akantu. Musimanga mbeera ne muganda wange, sola simanga kutwala wange. Naye abasajja abeekyanja. By the way, at some point I thought about wadda chanja. Nga rakonti abasinga bali eno. Yes. Bambi ate most of my friends are this side. The Mudras. You should have Mudra beera wansi. You should shift to Deno. But top boy when I engeri gyogenda ku NRG kiba kikwanguyira okuveera mu kibuga. Ko ne wali nayo kyangu ate kati kange emotoka gyenvuga mu dakika 10 mbantuusi. Okuva munyonyo kati omanyi nti awo tolina shortcut kwa NRG eri mu kibuga. Kati tunula okuva wano ng'ogenda ku NRG will take you like 15 minutes or 12 if there is no jam. Ng'oveeri ve munyonyo gwa wano nga ku gundi nga ku Galaxy ojoyita obeeno booti either ogwe Makindye oba ojja ogwe wano Kansanga Nsambya ng'ogende bootyo. Naye ku jam gwe mwina waneekya. Eno munaye teri jam. Nene Mudra yakyogera nenze nga buli kaseera ndaba jam nga nzija. Olabika okubanga jam omusanga busanzi. No, but I cannot come this side. Sisobola. First of all, most of my friends are this side. Nja kubanga n'obwongo bwange tebu concentrating nga buli kaseera ndowooza genda kunywa kutekira kugenda kuba ku parties man wono. Ate no bizibu ebiri eno. Kati omanyi nti Kyanja kati waggulu awo waliwo akasozi bayitayo Kyanja club waggulu eyo. Abantu bali eyo kati saawa eno banywa tekira. Kumachagano bali waggulu eyo. Era ntingenda kuonooneka. Kati waliwo wano bojja boti opposite Kibuli Muslim Hospital. Bokka wansi waliyo ka garden. Kaliko enemyala bakola fishing waliyo mu cottage kanene kalina ku eka 2 era batudde eyo. Kati muli eno. Kati ng'ojja n'okwata classroom line eyo ate opposite classroom era bokkirira wansi waliyo bannaye ebintu kiddukiriro kya idleness. Obufa buli muno kiri eno Kyanja. Kati ate twajjiddwa Airbnb mu Kyanja wano. Ya business eriwo. Naye natidde Airbnb waliwo kyali wange musajja mukulu. Yagirimu yagikola. Yangambye Kasuku ndi eno mu Airbnb yange. Eyiye. Nengamba obwenzi butuuse wano. Yafuna Airbnb. Kasuku kasigale munyonyo. Kubanga minyo buli wenda abantu abampisako mu kanengamba kankole nnyo. Kankole nnyo wenda abantu abampisako. Yeah, I didn't buy it. That car is expensive for me to buy. Someone gave it to me. I didn't buy it. I thought so. Yeah. I thought so. But wayogererawo nti bagikuwadde buwi. Nera sina wagipostinga. Ekiriwa. Tuwateekayo ku social media nti oguze emmotoka. Rawumu yo nagigula. Kye tubaddeko. Rawumu wagivaamu. Anna kati nze nga nze yeekozeeko olugaawo. Gwe kati ovuga mmotoka ki? Ate wali mmotoka gye nvuga. Nvuga Mercedes Benz. A Benz. Yeri wali? Ayo seyo ya mukwano gwange ani gwenzize naye. Ya Benz watu olina mukasere togimuvinga era ojja kundaba nnyo mu Rawumu. Naye kati wayingirira ddala Money League. Ojja kundaba nnyo mu Rawumu. Nabagaba bonna abasajja abagaba gye bali. Nabagaba abasajja balina ssente gye bali. Kati bwe mujja kuddaawo muŋŋaye simaka Evelyn biki ololo nze njagala omusajja ng'alina ssente.
Sivawa. You don't want a poor man. I don't want a poor man. Ate yangulira Mercedes Benz. Kale akwanja omunjira n'ensola ne maintenance yagikola. Okay. Yeah. Naye mafuta ga Benz si mangi. Si mangi era tungasobola naye kati era waliwo bituuka nga era bikukuttemu. Na industry tulimu ogimanyi kasi. I know. Singa muno mulimu sente nyingi ziri awo biki ya. But yeah, life is good, I'm not complaining. Yeah. So I heard you're going to NRG. Yes, I am. Yes. Effective when? 15th August. That's when I'll be That starting. is next week? Yes. Next week on Canada 15th? Tell you Friday, dollars. Ogenda kuba okola Friday? No, ngenda bankola daily. Now, it will be a Friday, yeah. It will be a Friday. It's going to be like an induction. Friday will be like an induction. Oh, but that's when your contract begins? That's when my contract begins. Okay. So, NRJ na very soon budget Play It Loud. So, I'll be doing Play It Loud, NRG, and of course, events. Ate nechira, ngenda kuba ndi ku Spark TV. Kuba ku Spark TV kati nkola program jwaita 21 questions. From 8:30 to 9. Echido, yes. Ekyalina kyegattako. Ediwa. Okuggyako omusaala omuntu okola otya eddakiika 3 olunaku. Kali ono kimanyi omuntu asobola okukola eddakiika 10 n'asinga gwakoze essaawa 3. Let me tell you, that show, 21 questions, is me. That show is totally me. Because when I interview artists, omanyi wala abantu abayimbi abagenda oba abantu abenjawulo abagenda kuba it's not going to be about artists only. Wala abantu bogera no interviewinga nabeera comfortable n'omuntu. Okimanyi kasukuso okuinterviewinga omuntu gova okuinterviewinga kati nannemu okujjamu ebigambo by'omujjeemu. Kituufu. Okitegeera. So 21 questions and Spark TV is me. It is in my blood. Okay. And I will carry it. So what happened to the morning show? Morning show just about Chusa. Buli omu ne bamuwa their capacity. You know how Flavia does her things. Yeah, she's very good at citing nagamba kati goli mulungi kukino yabatuga tyatutuga okwali kutuga ate nice nga mukyaliyo but we are still there, we are still for Spark TV. Yeah, it's good, good. And I want to thank her because akoze ebintu bingi ebirungi. Yes, bintu bingi ebirungi, and I believe in less than 2 years tugenda kuba nga tuli up there. Yeah, number 1. You're going to go back. Yeah, to number 1. Yeah, that's good. I like the changes that are going on. But then when I had that news of NRG, I was happy for you. Thank you. But yeah, you called me some time back. See, like, nekasuku ani akuwa maudi. Because was it 1 month ago? Very early in the morning. Nga tukyali mu process za kuogera notuna na kusala awo nga ne katika sikwani ya mugambi. Kati omanyi kyo babali bankubidde nga bambuuza ebintu byo. Nga bakusaba gundi. Kati wampa recommendation ennungi. Mamubeereyo muzunga buzunzi. Ngamba yo manyi. Siri bro. Ne katika mbuze. Eyo biveeko biveeko katika mbuze. Bobanga tulusiri muganda wo. Kale nezo beda muganda wo. Si muganda wange naye. Kati lwaki watu bakatubede baganda? Saagala nina baganda bange mbamanyi. Kale kikyo twagaza. Tewali. Kawasho yaga tukuyite bro. Don't brozone me. Sagala otandike kundabanga muganda wo. Kasukulu kya ntibagala ba brozone nga so compare. Kintu ekyo kibi nnyo. No, give me a reason as to because why. We are not your brothers. Like, why do you want to brozone someone? You're my brother from another mother. Kasukulu mbanku yambye. Okukola ki? Okugamba nti kati muganda wange. Kyokka bannayo omanyira misana. Mbobera nyambye okola ki? Like okulagala eniyo oleme kujja nnyo kubanga oyinza okujja ng'ojjidde mulende. Ndekanzije. Tulwane. Tutegere nti twarwanye. Neba naye abasajja. Ndeka tujje. Neba abasajja just bwenzi. Tuyagala muntu kuyita bro. Mu bya bro mu mufunidde ebyobwerere ne maane mutufuula ebiyenje. Naye nali nkusabye coach. Tolina kye wali onsabye naye nkugambye don't brozone me. Kati mya ol brozone you. Kati mya I want to be your bro. I will be your sister. Kati awo nchimaze. So Evelyn Mike is joining NRG. Yeah. NRG radio yo jolaba. I believe it is the future of the business. Yeah. They are firmly holding on to what is going to be the next biggest thing. More radio business. Because radio is moving that side. But they have started picking it. People have been in denial about the digital thing that is happening. But eventually people watandise picking. And I think, naye kasuku zonchaza kodi mu studio zile zina screen nja kuchaza onchaza wano anti kati zile studio wa plastic nkolerayo by the way the studio nkolerayo show bbiri zokka eriwa morning show gyenkola from 9 to 11 ne
talk and talk show. Chuma yokera kumacha. Nkera. You're on boss. Yes. So when do you go off? When is your off day? Nati kati ffe katolanga bengendo okukola naawe. Betumalanga tunyuse. Ha! Kati ogende limba I don't know. Tugende tuule ffe tubeera mu happy buli kiseera. So there are days that come that's really tough. But I just thought olaba waliwo gap eyo. Morning show gye nkola nkubuulira nti by the end of this year tugenda kuba tulina morning shares nga 5 nga zonna ziri ku YouTube. Buli kanako. And people are moving into it. It's the business because abantu baagala content naye tuyinza okuba tetulina enough space and time okumuteekayo. So ofuna yaawo noteeka waliwo stories ezijja nga teziri so big. Boba oli kukola sawa nobongo oba bugamba ki? Nga nkola ki? Boba nga oli kukola like when the camera is in front of you. What goes on in your mind? Kubanga waliwo ebigambo byoyogera. Nga ne kasiku yanywedde ki? Yalidde ki ng'agenda okwebaka? Because there are things I cannot even think about. To say and also waliwo ebintu byogera n'oyogera kati ekigambo asobina. Temwakyogerako nga muli bato. Anti kye nkugamba nti kyali way back when we were younger. Kyakomawo. Kati sijjukira na kijjukira. Nze nakijjukira. Temwavumako zi fucking aso. The aso, I remember the asobina. Temwayogerako ku fucking aso. Ekigambo fucking ndoza nkiwulidde bukulu. Kati twakyo bevumanga fucking. Tojjukira ng'abantu babakuba okwogera ekigambo fucking. The word fucking. Fucking aso. Kati fe abasomera mu those good schools twayogeranga fucking aso. Naye nga aso manyi be kiggwayo. Kiggwayo ki? Asshole. Kati fe twakuba tuwulira abantu bayita aso. Fucking aso bina. I just cannot with Kasuku. Kati ne tukiteekaawo. So abantu abasinga tebakimanyi. Nga abantu babayita simple ring, ye simple ring. Ako wakatuyigiriza. Twafuka simple ring. Kaye simple ring. So netwa A, B, C, D. A, Blue B, band. Bye zi. Kisembazi, banana matoke, kapo ekikopo, dawa oluji. Osoko okugamba after R kudda coach. S. Ati after S. T. Ati after U. V. Oli kuchilowooza ko mulowooza. But why do you want me to rush it? Okimanyize soka nengamba kati after R enizayo A B C D E F G H I. Wasomera wa? Je nasomera. Kati problem eyo olagyetera ova. Eva mu foundation nursery. Olaba butu nursery ne P3. Kasuko nasabala kummanyi. Weba teyali ngumu. Naye kati ffe twasoma mental work 2 times 2. 4. 4 times 2. 8. 8 times 2. 12. No, so no, that's 14. No, what's 8 times 2 though? 8 times 2, 16. Yes. Wakola mental work. Yes, I did mental work. So somanga ne bino ebintu babege byo ku kitabo bino byabedangako multiples. Antu kwabedangako 1, 2, 3 paka ku 12. Neka sikumwa bawandikanga mu toy. Never forget. Never know mind toys are Serena waliwo yateekamu. Never forget Farida Nakaziwe. Sima Farida Owoma. Nga wandikisiza. Mutoyi zaffe ez'abasajja. Ati nga wandikisiza. Oba wandisa akyaka nwakakulubulako obukuluzi we ati. Never forget. Sima mutoyi. So scribble like this. Sima wakati enzigi bazikyusa. Balina okubanga. Naye byaliyo mutoyi za Serena. Nenga akaleba. Abo baali bagenyi. Farida tamanyi nakumanya nti eno bamuwandikako dda nti awooma. Ne singa mukama so to switchinga muko nemberako mu position yo because mama mugamba musimanga okuwoma like can you define that sweetness? Omanyi nti okuwoma kwe kwatomeseseza wizo yagaya mukazi mbutawooma tonteka mbintu byo nkubuza ki tonna bitegeera Kasuku pozi ogambye gyolaga Kasuku tonteka mbintu byo nze nkubuza kirala how can you define kati gwono oyogera ku mayanja family sijja kusobola nagendayo omulaba nkodaaga nze ompeyo ekifaananyi waka video nja kuwa gendayo omulaba banzikiriza kubanga omanye eri family okampereza ompereza akafaananyi nti abanga alina olugambo bagirikodi nze nti abanga alina olugambo amala ogiraba wano okatadde ku podium yiyo wayo incidence yiyo awo ogirabye bagitaddeyo kati wizo wuuyo
oyo bamutomera basi ne bamutomera omulabye okirabye emmotoka yiyo basi omukazi nadduka nzokirabye Badde nkubuuza, can you define that? Twogerekaawo. Ndakusobolera. Twogereko tojasobola kwogera ku Sandra. Ate Sandra ekaika. Ne wizo. Nayo na family. Sisobola. Kati mbadde nkyakubuuza ebipeeko ebireke kasuku. It began with a small step, a loan to build a future, and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Kale. How can you define that sweetness? Kwa mpulira njagala nkitegeere. Nze buli omu awoomerwa lulwe. Kati gwe owoomerwa otya? Ekyo kati nakyo gamba mukyala wange sobola tekigamba buli omu wano. So baby, me and you we can talk about it off camera. Naye kasuku buli nayo ndiyogera off camera. Juje ebiri. Ngamba wini success tusagamba kasuku kyamba nagamba naye omugamba toyogera tajjako. Kasuku toyogera. Notamugamba toyogera. Nze no wini success tuyina ebyama byaffe. Nesi byogera kuba yangamba toyogera. Era we musaga halo walintino owenkugamba ne kasikola emitenda benkugamba ng'okimanyi bulungi obviously bwe njogera njaba mmono nde ng'osirikako. Olina okuŋŋamba nze sirina bantu nti be nnaayogera kino anankola ati sibayina. Era nze bw'onyumiza emboozi yo nze nina muno abantu abankubira olina nga nti kasuku ne bino ebya teta babiŋŋambye awo oli abinyumiriza mu real time ne mu ddwaliro n'agenda mu real time. Kasuku nyakulaba ku ba informants sibo. Naye naŋŋamba emboozi yonna nga bagimpadde n'ebisigadde naŋŋamba kino tokyogera kino tokyogera kino tokyogera era bye sitayogedde bingi. Emboozi ngibawaddeko buwi katiritiri. Yesitayogedde bingi kuba obulwadde batuuse mu ddwaliro bamusanze ali atya biki byabadde nabyo ekiddako munnange awo nga tuvuddewo. Tuveewo. Chosen Becky wamulabye wamuwagidde tewamuwagidde. Congratulations. I'm so happy for you, by the way, Chosen Becky. Bambi, go live your life. Be happy. It's your time. Every woman needs it. Buli mukyala alina nali yakyetaaga okubeera nga musanyufu. Bambi nze nakusanyukiddeko era nga singa mbadde mukwano gwo ne kumbaga nandibaddewo naye kubagenda okusonda noza onaba ninamu ku budde bw'okusonda nja kusonda. Si mukwano gwo. Chosen is not my friend. We've actually never met physically. But I would love kuchenalabyeko bambi kusanyuka namulabye nga alina. I would love to meet you and I give you a hug. But isn't it weird that she's doing those things? Weird. What do you mean? Anti oli omusajja yali mukwano gwa yali family friend waabwe. Nekitegeeza ki? Omusajja abadde ne mukazi we yamuleseewo. No, okwe bali bo baali bayawukana. Isn't that destroying a family? Kasuku, let me tell you one thing. Never let the person you're with stop you from finding a soulmate. Era nabagamba, bw'onaabeera n'omusajja ng'ofunye olubuto, ng'olaba tanajja akuzza oba nadduka, funa gw'oluwa. Banaye tugenda kubonabona Kasuku nammwe. Kubanga mmwe mwagala mutulekawo ne mudduka mangu. Kati mwana muwala muleke yiyagala. Kukyogamba omusajja ye musiru, talaba nti naliseewo amaka ge. Kyogamba ye yabadde musiru okulekawo omukazi we najje wa Chosen Becky. Naffe n'abakazi tulina n'empisa embi. I'm not saying that's what the woman is doing, but the things we do ne bigobyawo abasajja. Ngo olina ebintu byokola bbaawo n'omugoba n'omupushinga nagamba yo waaye nfaaki ndaba onanjagala. Ne bagenda. It wasn't a mistake. Trust me. Kukyogamba yagenza okikola nga takimanyi. Tira mawulire gagenda tambula. Mutuleke. Chosen Becky, be happy please. Enjoy life. Enjoy life. Era bana abawala bali eyo. Please have plan A, plan B, plan C, plan D. Nti Kasuku wandekawo ngenda wani mutiyaba. Abeere waawo. Twagala bintu byatukola. By the way twagala kati omutima yegumenyeka.
toddamu guleka kubeera awo musimanga atenkaabe ate munaye kasuku yanchaye. No, please. We are hustling to get money. We're not going to fight with love. Twabafunde solutions. Tukenda kuba tunonya sente. Naffe tutandika kunonya sente. Twetekamu sente. Ate tutandika kubona abana namwe bakasuku. No, please. No. Bambi Chosen, congratulations. Ku bantu abakusanyukiddeko nze omu ku bo. In fact, ndoza nze na cheerleader waabwe. Nze akulira ekikozi. Well done, mama. Webale kutulaga nti omuntu osobola okuzaala abantu bonna n'obeeraawo n'ofuna omuntu oyo soulmate. Kati abala bonna mulabire ku Chosen Becky. You can be there with someone ne muzaala abaana naye nga mu maaso Katonda yakutegekera omuntu wo. And please let your heart move. Omuntu bakutege mu circulation tokufula muno ogusibewo oleme okkiriza abantu okuyingiramu. Go to dates, move out. Zaro yatugamba connections are outside. Oli waka oyambadde oguteeteeyi toyagala agendako ku branch toyagala agendako mu bbaala toyagala afulumawo okunafuna otya omuntu. Family friend, we see what you do. Ati Mutyaba ajja kulaba anongo obonyabonya mukazi wo. Ngate Mutyaba alaba potential mu mukazi wo. Ogende weebuzaabuza Mutyaba akimanyi obeeri ne ba Evelyn M kumenya muli kwewuba simawe yo mugenze mu boat ride mugenze wa Abrahams mu branch uli mugenze mu busimanga bu cutting nga Mutyaba agamba bambi mukazi wattu nga mulaba akaba ngagenda nga mwakatambaala oguddako nga mugambo oyagala kikangenda ku supermarket nkuleetere mpola no batandika okufuna emboozi gwoli eyo Evelyn Mike munanga ate munaye abamanya amabaala e Kampala mukazi wo mulesaawa akaba era badde omuntu abatwalira omuntu ali awo kumpi. So for you, it doesn't bother you that why would it bother me? A person who fell out of love decided to invade two people in love. Did she invade? Well, what did she do? Are you sure? What did she do? Invaded? Were you there? Okay, either way, Evelyn, for it is not weird. But for example, you have a friend. Me and you are dating. Okay. You are dating someone. I'm dating someone. We are friends. We are family friends. You break up with someone. Then I hook up with you. You don't care about this woman. Are you sure they didn't break up also? Have you asked about their story? Obanga inayage nafuka mukazi wa kubidi. Mele kasuku bottom line is happiness. Bottom line is happiness. Twagala sanyu. Bale abantu banji bali kwetuga kasuku pa committing suicide. Ate kujina emyaka buli omu yetagayo omuntu gwa relying on nga companion oba bawe oba best friend we kati go ofuna omuntu ngolawo omunyumiza ebizibu byotereera bambi tomuta kati go tukali mutase concluding go how sure you bite bayawukana oba how sure you tagenda fuka second wife bane banamwe mbaleke you let people be banange for the very first time let's mind our business tusanyukireko ku bantu abasanyuse let's clap for them kati muli eyo muine nnugu tewaleba proposing ide lwakwa mu mutemuna bakuzaalako mugamba kale Chosen yazaalako Rachel yazze wange atazaalako mukwano it's her time to shine kasuko mujje muleka abantu mbaleke let people be happy by the kasuko muleka abantu olabe double standards z'abakazi babere happy olubakati waliwo mukazi ali mu play talowooza kuoli gwe mukazi mulala abona ye mwamubuuziza akaaliwa omusajja bamubyeko wa omusajja kiki kitereke gold nti bagibye no he's not gold he's not an choga bamuwaludde bati nti jangu tebamuwaludde there must be a reason as to why there must be I know fala imuizo kwa bwabujeyo nga bwadda banange let people be banange ntubyamu kama bibuzaabuza ate Chosen by the way na love she's a lover girl bwayagala ayagala ate sachi batulumya nnyo emitima ffe abaagala ennyo naawe bw'oyagala oyagala I'm a lover girl. You don't think so? Are you still with the other guy? Which guy? Watugamba mbugobeera naye. Nze kino sayagwembera naye. Watugamba ku twakola ko mu interview no tugamba oyino musajja gwobeera naye. Ngambera naye. Sharing bills, yes. Not sharing bills, yes. Sikubeera naye blood. You say that you stay together. No, we don't. Please, I've never stayed with a man. So you just go to his place? Yes, I go to his place and he comes to my place as well. But I would love it when he comes to my place. So in fact, I prefer when he comes to my place. What's that? Amunange nyina mukwano wange go bakuba. Kalate bajjewo naawe ng'olinayo police. Nze wange sawa kuba na police. Me, I date one person at a time. So at a time. No. Of course. I don't think that is true. That is
100% true. Nedda. Si kituufu. Anyway, that is as pertains issues zino abantu mbagambe emirundi egisinga tuzoogerako. Si nti tuli mu lugambo ndaye abantu I have not mother. No. Chikutuukako essaawa yonna. Be aware, be informed. That what? Chikutuukako. Kati tukugamba best friend woyo gwolaba. But nene ndira Kasuku mulekerawo kuoza. Kwano mulekerawo kuoza best friend. How are you treating your partner in front of your friends? Yeah, but you see, we are saying even after everything that happened. After wabeewo ensonyi wezikwatira n'ogamba nti bano twemanyi. Kati gwe ensonyi nga tozirina Kasuku ng'oli kumbogolera mu maaso ga mutyaba. Gwe nga tolina nsonyi. Kasuku mwine engeri muyisamu bakyala bamulwako mukimanyi mu maba wanguladde emitima. There is a way you treat them like as if they are rubbish. Njirako olabeka Evelyn M Kambala Patra kabeera very happy kaina vibe. Nti Evelyn okuva ku Friday paka Sunday yampisa mu weekend when I'm with her I feel good. When I'm with her my mental health is okay. Omukazi wange tamanyi kulya ssente. Tokanga mukazi wo bambi alikola ki? Ali ku saving akuyamako mu saving. Kati treating me bad in front of your friends. I think you're saying best friend wo yogola best friend wo. Kasuku you're treating me bad in front of your best friend. Who sees potential in me? Mulekerawo kuyisa abantu obubi mu maaso g'abantu because that's when they see their loopholes and they try to fill them in. Okay. Now, I saw you commenting ku story ya Mama D. Mama D yabba abantu. Yabafera. Kyokubanga sikimanyi. Tewabiraba. Kimbuzaabuza bisaka nabyo. Naye bimbuzaabuza neze story ya Mama D kyesinga ogyetaagako okutangaza abantu bamanyi. Ntibanange bobeera olu before you even me as me the principle I have Kasuku nga sina kufuna lutu njagala nfuna obuto nga nange enkola ki ng'olina mu kusente nga nange n'okulwagala ndwagala. Are there people who get pregnant nga tebaagala? Anti kati ofuna olubuto Kasuku ne bakugamba lukuume Evelyn keep the pregnancy please keep the pregnancy nenga nze mpuli yakukola ki toyagala sirwagala. So me there are two things njagala nkole ntuke ku extent ino Kasuku bwe naba nkuze saza mu linnya erya Yesu bona tutuse maaso nobanga mulamu mwese tokyaliwo or something happens and we separate, will I be able to take our child's future forward? Na sobola nze nga Evelyn Mike. Nti sawa zose ndeze nyina tezimala. Kubanga sina na kuzimbira mama wange, sina kumala nyumba ya jjja wange kubanga ate kati ekyo njagala okola by the before even this year ends Kasuku musabiti. I lost my grandmother, person who raised me because nakula sina bazadde bange bafa da siba mine bafa balambi fanani. But I grew up with my grandmother, so bwe yafa it was a very, very big heartbreak. Now, we are so movie. I in the same period. Nibango back kumulimo. I want to thank Fefe Bossi. Whereby the computer in the period where I was so down. No Paul Yimba. It brought me back. Chances engulu nempuyantino. I'm still worth it. Because the period where I'd lost someone, someone who has taught me everything I know, to be a hardworking woman and everything. And then shortly after, never could go back to Mulimu. We thought you resigned. From where? From Galaxy. No, I didn't. Those guys threw you out? Yes, they did. But it was for the better because now my life is better. Way much better. I don't regret it. At that time, I saw Kuchida Bantino Charlie for the better of me, but now I see it. Because that period, Kasuku was not easy. Abandiko, Abuba, Ani, Bonabona, they know what I was going through. I would come this side and smile and laugh, but it broke me. Not because nobody bangobe kumonimu, but because nabidi period ngabinji up to now sinaba kuona. Yes. Sinaba kuona from losing my grandmother up to now sinaba kidding because losing someone that is literally like your mother and father is not something easy. Someone who sacrificed a lot for you is not something easy. So up to now, phases where I even cry. Up to now, yafadda mu November, but nina ka phase kentuka munempulira ngate singa abadde wano singa kino sikizibu. Someone who calls you literally every day to find out how you're doing. By the way, we need someone like that. Mubulamu omuntu yetagamu omuntu nga amukoya namugamba, but are you happy? Kasuku, are you happy? Tusinika tukola content naye gwe nga gwe. When you sit down, are you happy with yourself? Now, my grandmother is one person I would just look at ninkaba. Oba would just look at anangamba bono. Obadde kibakwa ku buugi.
Nenga you already senses that something is wrong because she knows you in and out. So for me, she was my biggest pillar, and up to now, I don't know if I'll ever get someone to replace her. Omulimu gwe yakolanga. So kati wembaga mdomo nyumba nyinyi njagala obikoleyo njagala ngule entebe ezezi enyumba gyazimba mchalo because yayaganye enyumba gitereze ko bulungi nnyo kugamba I know I'll make her happy. By that time walinga achali mulamu sende that is naba kubera nga ziwera bulungi. But now the little at least I earn so lokuba nga nkola chimu by chimu you know. So yeah. So you were saying yeah. You don't want to move into having a pregnancy. Yes. When you're not sure you cannot look after. Nga sente nange ndaba zennyina. Simala kasukusagala kweregana muntu. Nti ate omwana akole what? Ate omwana akole jukira nze ufa bakazi ototo agali kintu kyagalirawo there and then when I want to buy this dress I want it immediately. You don't tell me you do not have money. Ate musimanga linda kongenzo kikugamba nga muli mutima akola ki? Nkyagala. That is why I wake up every day and work. So that when you want the dress, you buy it yourself. Immediately. Because kasukumi I'll tell you, nina kati show ncha. Tugenda kushare Daxi vibes. Kati njala kwambala eno gundi. Outfit njifunye 2 days to go. Sina sente ate nkusabe ate tolina. Like it doesn't add up to me. So banja wambele one sente zange nti kasukuwe nkusaba no ngamba tolina. I go I buy it myself. But then also nkusaba nga tolina obo nyamba ki. Kati wale ebintu ebimate bisagala kuwona n'abasajja. Tosobola dealinga na musajja nga talina. By the way, I cannot. Ade bintu mbyogera nga mugamba nepa nkoba bichi. You people do not know the pain of having a man who does not have money. Temujimanye your pain. Kati nze nali njiseemu edda. N'ogumira omuntu n'omugubira kyokka nga mwenzi muzibu. Kubanga era either way I would rather deal with someone who has money and I find them nga banchitinzeko kyangu kya musonyiwa. Ne kati omuntu atalina ssente. Ekyo ekintu nkiwulira nnyo abakyala nga bakyogera. Abasajja abaavu obwenzi babwagazaaki. Something that really baffles me. The poor people, you undress to, what are you celebrating? They cry a lot. Baby, forgive me. Smanga, she tricked me. Tewali musajja gwe tricking agenda yagala. There is no man that is tricked. By the way, the best thing to do, you as a girl, get a man who has money. Because it's easier to forgive very many things. Very easy. With a guy who has money. Nze baada omusajja omwavu bami mukwano tonsemberera simanga weya simanga inawo project mu December osubira ofunamu kasente. I don't want you wait for December, you get the money, you call me. Ebe musimanga nindamu simanga twezimbe nedda nange kansoke nezimbe bona abana okwezimba ojje tugatte okwezimba bwaffe tukole golofa tukole flat. Is it called a golofa? Flat. So kati Mama D gwomufaultinga kubeera na musajja mwavu. Ayinza kuba musajja nga si mwavu naye nga talina responsible. By the way, now there are so many red flags we see and we ignore them. Fenga abaana ab'obuwala obeera n'omuntu mu relationship nga wala akantu akatono katasobola kukola n'omu ignoring simply because you love. Guys, stop going with love. Banaye mulekerawo love okubeera nga buli kaseera ye ku driving. There are things you should look at. Tukena mu relationship ka school simply because Evelyn M has a boyfriend nawe oyagala obeera ne boyfriend. Naye nga tomanyi na mugaso lwaki olina boyfriend. Era nga tamanyi lwaki alina boyfriend. Anti kati mbadde wago ninkuze nyina okubeera n'omusajja bye mulimu. Guys, be intentional about your relationships. Zireme kubeera only about kalipa and love. Banange, is there financial support? Is there responsibility? Kubawo. No muntu alina sente. Are they responsible? Can they provide? I'm sorry to talk about her in this conversation, but ayinza okuba alina sente. No nga yesobola. Naye nga he's not a giver or he's not responsible. Waliwo abalenzi bangi mu Uganda. We don't have husbands. We don't have men. We have so many boys. Kasuku nze nanyina omusajja gwemmanyi. Ajja mu bbala n'akwokya ekyataano. Nawa DJ nagula even yagala kunywa ki nakuwa naye nga girlfriend waagamba namusaba mutwale 10 eggulo n'agaana. But she's not worth it. No, Kasuku, there are people. Because men tulina we tugamba teeka sente wolaba. Nedda Kasuku, waliwo abantu nga bagamba njagala butaala njagala ebbala lyonna limanye nti no Kasuku ali mu bbaala. Because when Evelyn M calls the microphone every after 20 seconds agenda kutumirako. Kutumira Kasuku. Naye kati nga mukazi wo n'amuwa ekyekumi agenda kutumira wa. You get it? So like that. Nada wako wa kutumira. Naye Evelyn M muwa ekyataano ngenda va mu bbala nga at least abantu basinga bategedde.
nti waliwo omusajja gwe bayita Kasuku nga snap z'abantu badda ze beekwata zirimu erinnya lyange Kasuku okitegeera kati waliwo abantu abo kati now avoid those people please avoid so women they should avoid men who are not givers please because you may want a man who has money nenga tagaba nenga sente azirina tukwogereko eno mu bbaala nenga mukazi wali eri akaaba so please ate kati osobola n'okutuuka n'olubutalo n'olugabira omuntu omulala banange kati Chosen Becky naye yafunye omusajja negwe nawerekerawo ebintu by'ekisiru what are you trying to say mu olubuto n'olugabira omuntu kati ng'odduseeko nze olubuto lwange ndi wani you've gone clearly you don't want me in your life and your child you want me to raise a child who has no father Kasuku by the way abantu abasinga okubonaabona yeffe abataakula na father figure na mother figure you will find kids have very many issues muli awo muwoza generation eno enasimanga mental health issues nyingi nnyo but you've forgotten where they have come from abaana baakula batya Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Abana baakula batya ezo mental health issues za kakati Kasuku omwana agenda okulanga ewakata na kigambo kyayogera they are never free they not express themselves obanga mama teyabeeranga wona tutaliwo people have grown up with issues nga si bya kakati ng'omwana kuvadda psychologically they were tortured okuvanga akyali muto kati nze nkuze omwana nga talinako kitaawe adde ku ssomero nga laba abaana ba Kasuku bazze daddy mami yawoza mami olusi na maid yazze olusi auntie yazze okubakyalira guys please if you're not ready to be a parent bambi teweeyambula and don't get pregnant girls please temala gafuna temuli birabo nze Kasuku naye omunanga otya muntu ebyo mugaba bannamwe musibanga bazaala ddi nze wabeewo akiŋŋamba ate mbalinzi nkimanyi waliwo tebwegeno tukamutandiko bimbuuza mbalinzi nti ozaala ddi wabeewo ayasama mama mulowooza okuzaala kumalaga you don't just give birth because your boyfriend has told you or your husband has told you to give birth be intentional about everything Kasuku tetugenda kufa omwana oyagala kumuzaala but is the father going to be there because a child needs both a father and a mother so in this case one was not there. One is not there. Which case? My case? Hey, one is not there. I think I've no red flags muba muzidaba. Oyina omwana? No, I don't have a child. Okay. I don't have a child. And I don't think I'm going to have a child right now. Because nange nja, ne obango ina sente Kasuku. Nange njagala nzale nga nange nyina ejja. Kubanga mune mwekyusa. By the way guys, when you're out there and your man loves you, please mutululire ntinera esawa yonna agenda. Ekyusa. Nze nabagamba abantu ne bagamba omuwala beera mukko ne miliyoni zo nga 5. Esawa yonna. Oba ofuna olubuto at least eno phase wozaalira omanyi nti nja kuzaala nja kubeerawo 5 we ziggwerawo oba otandise. Mulekera okumenya bazadde bammwe. Kituufu nnyo ky'oyogera. I think it gets down to those factors. I've seen so many women who talk like you and for me that's where I support them from. Kubanga kubuulireko waliwo omuwala gw'osanga a girl she's 25 years atandise she's now getting past her prime because abakyala most times batandika oyingira 30s kujjako nga you're living that comfortable life most times the body tends to do things otherwise so you look at her and you ask her man you are 25 you have 3 kids from 3 different men kati n'omubuuza
olowooza otya obwongo bwo ayinza n'okufuna owookuna mu musajja omulala ng'era tayiga nange gye bali era my mother keeps telling me muganda mamange that I call my mother she keeps telling me Evelyn to papa you are still young please take your time and look at everyone. Exactly. I don't want you to rush into something kubanga obufumbo by the way people mamange yanga mu bufumbo si bwangu kati gwe tosobola busobola okajanja ako kooliko sina kajanja kasuku simanyi omusajja alina okumpeerawo ekiteeteeyi ng'akinsabye mu bufumbo sekiriba ekityo mukwano kati mu bufumbo kati right now when I get involved with you sawazini eno let me say and we move in together we don't have a child and then I ask for a dress ogenda kungamba ki we don't have a child if I have the money I give you if I don't I'll definitely take you the money where is the money we don't have a child sente ziri wakasuku Nozola bwe mugaye nti obufumbo tabusobola. No, where is the money? Okitegedde kyaba. Nedda katubuuze kasuku. Alemu obufumbo omulaba misana. Kati kankuba. Olagera obufumbo misana toko. Ayi no nze ngenda kufumba paka kufa. Nze kankubuulize. Yeah. Naye ekisinga obukulu. That's why I'm telling you I'm going to be intentional about someone. I'm going to be intentional about someone. Twetegeera nti ye kasuku kati gwe partner gwe wafuna akutegeera. Because ebintu byogera wano nze singana no badda. Kati nange njala nfuna omuntu nga nange antegeera nga wafuna wa kutegeera. Nga ne boyogera ebintu tanoba. Kati gwe ku bintu byogera wano. N'omukubira n'essimu sawa n'omutaka ne musakazi wone. Yes, hello baby. Sente zange manzaagala. Anti ndozoola. Nazeerabiddeyo kati gwaba wagenze dda. You need to get someone who understands you. Omanyi lwaki mbasa agenze dda because oyo gwolina yakutegeera kasuku. Yategeera nafune emmome. Kati nange wali emmome kitegeeza ki? Simanyi ekyo. Nange waliyo emmome yange. Nange nyinayo emmome yange gyeri. Gyeri. Wakutegeera ba. Let me tell you everyone Mukama yamutondera omuntu we. Amutegeera. Ne bw'abanga muhaji nga mugenda beera hakinya. Abahaji oyo yakutegeera n'olinga yamutegeera. Era nze sirina buzibu kubeera mukazi wa kusatu oba wakuna. Ekyo nakibagamba. First of all, sigenda kweteka relationship nga erimu obwavu. Let's be for when a man has money, he provides for all of us and we are all happy. So for you, your tiebreaker is money. Money, happiness. Kasuku, everything here is done by money. Ekyo nawe okimanyi. Wow. Ate gwani bado okola association. Nade ne bangamba tosenga kasuku kuba luseke Evelyn. Nimbagamba n'oluseke simala ngamba gende wa kasuku kasa mukwanogo. Kasa muganda wo. My brother. Nakera ya brother. Kati ebye munjogerako eyo. Eyo kuba oluseke. Nti nze champion w'oluseke. Ne oli champion. Nego, what happened to the other party? Which one? Ejo wakola ngeyo luseke nyamnya. Ejo mu December buli December. Kati nipata noba MC. Kwa tukutaddeko MC of the day. Luseke nyamnyamu tebo ya millionaires. 2. Tugenda gituuma luseke nyamnyamu kulya kupama ku buliri edition. Abantu bagenda kulya ku gweri. Asanga nabera MC. Sijja kulya. Byebyo buli Jose bembigamba abantu abasavuka nga bagamba akasuku oyogera ebyekisiru. Abavubuka abatayina ssente muli mu buzibu. Abawala mwewala abavubuka abatayina ssente kye kisooka. But then also mwewala abavubuka abayina ssente nga tebazigaba. Eyo kiri important. Ogenda funa omusajja wa Range Rover nga tagaba. Ogenda mu kutula omwaka mulamba gugwe wali nga tolina ky'omufunyeemu. Sina kindi nga teggwa omutaddemu. Naye how do you be in a relationship with a man who has money? And you don't even have something like either a car or land or even a business. Kaya kakabeleka online. Kasuko, by the way, we are blinded by very many things. One thing I've realized, some of us, Bamba, we are not, or we are stupid, or we are love blinded. Because love is blind. We are love blinded. Or we are relationship no more. Kasaba nga kuweza ablika nako. No komao. Nate nga wadde eri mu banne. Baspendinga sente nyingi nnyo. Nogamba kasa he provides for me. But let me tell you. Nengero kujukira sigo wekawe kai ne bina. Ne obanga oli ne bina omwana ajja kolekawo ajje wanga atalina bina. Naye abakyala b'amabina mmwe muli mu abatalina mabina mmwe muli mu wiinika. N'abakyala abakadde be bali mu wiini season eno. Abatalina mabina n'abakadde be bali mu wiini. Okimanyi buli mukyala omukadde ali ku winning. They are winning. They are getting engaged.
We are here. Wow. Chintu chata. But make money. Bottom line. Kale, tetugenda sukkawo Evelyn agenda kulaba. Tewali. Chireke. No, but of course I'm going to see my brother. Wizo. Yeah. Bambi bade no bamuse video giramye. So bambi yanzikirako bambi sabta. Yajja. Yajja bushe. Akwagala. Wizo ne Mudra. Ate Palaso. The Auntie May. Palaso was not around. Bambi. Then also she's joining NRG. Yeah. Next Friday. Congratulations. Thank you. You're stepping into the future. Thank you. That is the future of the radio business. So also Spark TV in 21 Spark questions. TV 21 questions. Sawa. Bidichitundu paka 3. Yeah. Yeah. Tukwagaliza birungi byerere. Thank you, fam. Thank you, fam. Thank you, fam. Thank you, my brother. Guys, Kasuku is my other brother, by the way. One for Peg. Peg tochikola. Kanzire kannebake. Nene nkwata yo kajjo nkutte kati bagenda kumbuza. Brother and sister. Muri yeyo. Bakazi bo bakwatirira. Zero muganda wange. Kati wandi badonta. Ebibuzo bireme kuba bingi. Muganda utakwata bwati. Amna muganda omuto. Kwata we kwasi mu ngalo tu. Muganda omuto. Ande mukazi alizo kugambira wero oli awo ne bakazi bo. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala Werezo omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto Genda weji waminge Yabaweereza buno bukeeke obutini Singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.